najja ngagamba twalina ebintu byonna biggwawo maama bamuziikawa just nga yakutuukako ku ntaana yange. Ntumira nammwe abaana abawala kasita otegeera nti muzadde wo kitaawo yafa n'ofuukira banno ekizibu ng'oli mu kuwoza bannaaye musajja mumukkiriza nkuba empeta musajja mumukkiriza nkuba empeta nga toyagala basasule wadde n'ekintu n'ekimu mbatumiddeko naye bwe muba mukyankalanye temudda. Anti abamu bayogera tasasula n'ekimu balina ensonga nze saagala balye ku byange tebajja bbirya ze bampisa bwe bati tebajja bbirya weetwala mu ntaana ewammwe balina okuweebwayo ekintu ewammwe balina okuweebwayo ekirabo ababeerayo abategeera ne bakusiibuliza ebigambo ebiragayo biri bye baleese omwana mumute agenda atandika amaka mumuwerekere ebizibu byonna babaako ebigambo bye bawerekeza omuwala oyo naye ebigambo ebyo mutandikeko byogera ng'abantu aba n'abamiti emitojo babitegeera naye mmwe mutayagala naawe tetunnaba tugira tutandika naawe tutandika okuyiiya buli muntu azaalibwa alina amaanyi ge muliye munda yagaliza abantu omwaka omujja ngubaagalize nti ki kyonna kyekiti wamma omulabi wa Tonazi Media omwaka gw'omanyi kyogwagalamu nze ngenda baagalizamu guno muguyitemu bulungi mutuuke muguli buki nga muli balamu naye bye mwagala mu mwaka gulimu mubikola ki mbaagalizaamu mirembe miki myerere kubanga nze gwogamba nagamba mwaka nsaala omulundi ogwo bannaaye nze wano siyinza kusuukawo 3 enkuba ekyenyi kyange wansi n'ensaala essaala emmazaako omwaka nga sizzeeyo bambi onteekamu onsabire essaala ennungi kubanga essaala z'abannaffe kati tuzesiga kitono otegedde nekyegamba nkitegedde nsaala omulundi ki mbadde nkeerabidde kwegamba 3 lwensaala nenteeka ekyenyi kyange ku ttaka ne neebaza Allah byonna ne musaba ogujja wassalaamu. Ku mukutu kwetuli tweyanzige namwe kumira ku mukutu guno Tonazi Media gwe mukutu amanya Tonazi ndine mukyala Nalujja Anifa yoyo 225 Jajja Fangoni naye bannange Jajja Fangoni muli oyina muzzukulu baba kuchayiwentanga baba obuji watangawuzi naye yenna yalese caption ya Abitex toliraba ggulu togenda kulaba ggulu gwe sebo oli n'abuuza abaana bawano oli n'abuuza obuji watangawuzi gwe n'olaga caption ya Abitex mubona babaddewo be yabadde n'ekikopo yekka mufa kinensi abaana ba social media balina gwe bafuulanga munnaabwe wakuzanyisa kwegamba ya Abitex anti tolaba bamuyita jjajja kati jjajja katolaba nze olwo emyaka gy'otuuka ng'ofuuse kyakuzanyisa ekyokuzanyisa ky'abato naawe ogenderera naye nga tusaasira Fikfa Maika kuviibwako kitalo nnyo kuviibwako maama we tukusaasiddeko naye ng'oze mu gurupu ya eno famire ffe twamanyira dda naye ojja gguma kubanga omwami Magara yamugambye nti kikoze bulungi nnyo n'oziika maama wo naye kyandibadde kibi nnyo maama okuziika ggwe ate nga kituufu nange kyensaba so era bwe mbeera awo nsaba nnyo nga Mukama natunula mu ntaana y'omwana wange omu Baraka yali wa myezi 10 saakutunula mu ntaana ya mwana ate mubakuze abo njagala banziike n'emikwano gyabwe gye bayambeko okunkola ki ate njagala bannyambeko bayimirire nange nga nziika maama wange kituufu nnyo ekyo okitegeera so mu mbeera eyo tukusaasira naye guma bazadde abaziisa abaana
omutunulirana n'abalala bonna bali mu mbeera ya fake Maika mukama abagumye naye obanga gwoziisa omuzadde kyebalize Katonda amazima ate n'oyimirira n'emikwano kwa fake Maika nalabye ng'agatta bonna wamulabye naye ono muzzukulu wo mutabani wo muzzukulu wo byonna kyekiri efujjo lyakoze epitirifu abantu ababuuza abamu n'ababuusa emikono namulabye atudde ne big eye fike gazi omukono gwamubuusa abaana ne bateeka kulaga ka aro naye kale byonna byebyo naye ng'abaafiiriddwa kitalo nnyo kibi nnyo famire yaggwereddewo Masaka eyo ya wish naye nga famire okuggwerawo eyo namba tetumanyi yabaddemu yabonya nayinza tunnyonnyola bwe kyakoze eki bwe kyabadde naye ninako scenario gye natuukako ne bankubira kiro saa 6 ne bampitira omukyala ng'atabuse yatabuka n'ayagala okuba nga buli muntu amugwa muki mu bulago story yajja etya omukyala bw'atandika okwekengera bba agenda yeekebeza bamugamba nti ali HIV positive yasirika n'abeerawo n'asirika kati batuuka okgenda mu kyalo ewaabwe w'omwami bagenda mu famire yonna mmotoka nga bwe yakola ki bwe baabatikka baabeerayo bulungi nga talina kyalaze mu kudda awo ku Northern bypass awo ekawaala omwami we yalwanira naye mmotoka n'alwana n'agikuba ebinkundi bw'ati ng'omukyala abuusa akuste steering ayagala bonna baffe bagwewo omwami abaana naye era twamubuuza kati ate abaana nti I don't want naye ng'obwana butidde bwagala maama afuusa ekirala taata steering yamukuba naye ng'omukazi yabuuka yali agala famire yonna ekole ki ekigamba nti abo betugamba aba wish tomanya bakyala bazibu nnyo naye mu mateeka g'ebidduka bagamba nga abakyala tebatuula mu maaso era yali mabega yabuuka mabega n'agwira omwami yabuuka n'agwira omwami ku steering kati omwami mu kulwanagana bapita kirawo ku St. Luke ekazo ku ddwaliro baali bamutadde naye nga buli kimu akigaanye tayagala mukolako first aid nabali tayagala babakoleko ayagala bonna bakoleki we must die all of us akati gwe baba batutte mu kyalo nga mulina famire gundi eyo bw'ovuga mu ndowooza yakulowooleza nze nina ebintu byengenda omaye kano akantu ke twakoze kano akawedde kano olina ebintu kantu kawayogerako wadde nti ku nnyanja mu ssabo waliwo ebintu byolabye si byoyogera oba waliwo ebigambo byotalina kwogera wadde ng'omuntu avuga ekidduka n'olaba ng'ensobi agikoze kisaana kumunenya luvannyuma tomugambako nawe ovuga biki ebyo tomunenya mu budde obwo era nze omwongera nnyo abasaabaze abatandika okuvuma driver kubanga driver sawa eyo yaba alina obulamu bwammwe naye nali mbaddeko mu taxi yali mwana muwala yatandika n'avuma driver ate driver yali mupangulukufu n'ayagala ayombe n'omusaabaze n'abalala ne bayamba omuki luvanyuma nga ndaba taxi etabuse ne mugamba nvaamu ko kondakita maama wagambye ogenda Nansana ne mugamba nsibera mmotoka y'abawoggana driver ayomba n'abalo yalina obulamu bwaffe mu ngalo obusungu bwagenda n'atutomeza emmotoka kati ngono bwanvuma kambayingiza ekimotoka naye ng'amuvumya aliki nze kanveemu balaba ngambye okuvaamu n'abalala bagamba wamma tuveemu bano balabika oba mweyagala nga mwagadde mutulage ku busungu bwammwe mulina we mu bujje so sometimes abantu abamu tulemenga kwegeziwaliza ku driver kuba asobola okukola kyonna
okusalawo okuba mu ngalo ze. Naye n'abatambula nga muli family ze ngamba beeyawulengamu. Bano bagende anti omwami otwala mukyala wo mukyala obusobozi ewammwe. Mama we yagenda okufumba obusobozi anti mama we yagenda okufumba 23 omukyala musindike n'abaana. Ani agenda kulinya taxi olimba tuwe motoka ffe tugende munaalinya taxi temujja tumanyira awono olutalo ekali gimuwe omwami onolinya taxi kati oli ne mama wo ng'agamba ssebo taata kati emmotoko giwadde omwana nze ntambuza ebigere awo wonna wakati omusajja obeera ku kizibu ngenda kukolayo script y'abatabangufu endala ewerekere eyakato ngenda kukolayo script endala y'abatabangufu ng'owerekereyo omugenzi Kato Lubwama kubanga ebintu byonna otunuulira mu biteeke nga wano tugambe kakati olina okugenda oyambeko mama okutegeka kwa ffenna tukola ki tugenda mu kyalo badde njagala osookeyo bw'akayanira emmotoka gimuwe maama bw'akuyombesa omugambe maama nkuze wandeera n'ontuuza n'ombuulirire engeri gye bakwatamu amaka nabadde saagala kuyombagana n'oyo nze ngamba omwana omulenzi mwangu wakutobuulira maama n'ategeera okusinga omukyala. Kituufu nnyo waliyo batoobo omanyi nti maama we asobola okukutegeera okusinga mukazi wo. Ekyo nedda kikusobola bwe kirina okubeera era ye bw'omubuulira akkakkana n'akivaako ate ng'omukazi tayinza kivaako bwe kirina okubeera emyaka 4 akujjukiza biwamukola nga yakayingira omwezi gumu. Kati nga waliyo bano batoobo bawala maama ogenda otya anti munnaayi mulamu wamwe emmotoka yagimugjeyo mutawe byabadde biwanvu tofaayo katukunone awo olaba kale lunaku olwo naye ne tutandika okuleeta embeera ebagabanyamu teruba lumu mwe mukitwala naye olutalo lwa Nnyazaala mukamwana ne family ba in-laws be lutandika kasita amala okuyingira ewuwo. Gwe kennyini bw'oba tewatuuzibwa gwe mwami Tronas nga maama we yakukuza bukuza teyakutuuza gw'obitandika otya Nalujja yantama si ye campaign ayasama tayinza kwera n'asirika bw'abaze temugamba nti wendi mumwesonyiwa oyo bw'atandika okwogera takola ki tajja kuva wano ayogera ate mumuggulira kayingira mu nnyumba si yazaalazaala wano nawali tujja kwebaka ayinza n'okuba tuleetedde akaana kabeere wano ayagala nakutusabiriza ani akubye mwinamu emmere aze nno ani akubye Jaasi oyo Jaasi bannange oba yabaaki kati oba jagetambulira mu basawo abaganda wamulemye gwe gw'otandika okubuulira omukyalo ono ebikwatagana ne famire yo n'otandika omugamba nze tajja n'akwata ku mwana wange oyo nze bw'ajja ntasula gwe n'otandika n'omulaga nti maama wo kizibu gwe noga maama ate naakola ki nina nolaba okulaga omukyala ntibyotandika okuwa maama obiweera mu bulumi omukyala naakola ki n'azimba awe baagala n'amanya overall yasalawo akati baana bawala bange amaka nga ganaakutambulira bulungi muleke kuzimba bisenge wakati wammwe na famire gy'oyingiddemu mwe okweyawula ekyo tebagenda kisobola bwe tebagenda kisobola bajja kitegera teri mukazi akulira maka teri mukazi akulira lujja bw'oba togenda kisobola weebuuza abakusookawo baakikola batya kuba bino byonna it's a continuation it's a continuation of the generation naye nabo batusukkako kati sooka weebuuze bakuba nti ebimu bikyukamu lwaki bikyuseemu temukyagatta bakazi mu nnyumba emu aboolwaleero ne bwoba olina gambanga nagamba tomuleetawo amuwa obutwa neera ne bwoba tomutadde era tekikuganda kumukola ki kumufunira mu bafunyi ekyo kyekikyuseemu
ekyokubiri ekikyuseemu tebakyayagala kulima. Nalabye omwana muwala nakawera abaana bange balabye nnyo bakigozi. Oba balya ku mmere efumbiddwa nga tebeenyinyala. Olw'okuba nabo tebaatuuze nabo tebeenyinyala. Abaana mama ekitonde kikazi ekisajja kyatondebwa mu mbeera etategeerekeka oba oliawo lwaki nti kyebuzaabuza mmere yo n'ogyeriira wekka olubuto lunnuma eriyo abagirya kuba toyinza kuŋŋamba olina inchi bbiri ez'enjala. Inchi bbiri nga ddene nze zendaba waliwo ziba ziti nga ziringa wuma nga ziri tozirabangako. Akati ono anaafumba enjala nga zeze nagenda kufumba nofuna mukozi anti obusobozi tebuliiwo oba omukozi temubulina naye malidaadi amukola ki chipusi ne chicken bebimweyimirira kati nze era mbakuba musajja nze bandigudde nange eddalu mbakuba musajja ate Mukama nankola ekibi nti engeri gye nazaala abaana abalenzi okusinga abaana bange nze bamanyi okwefumbira. Kati mulimu ennaku tetukyabonaabona mulimu ennaku ze ndaba nga nange kennyini neenyinyala nga si kwenyinyala naye nange kennyini ze ennaku zaffe ezigenda mu 7. Ezo ennaku ggwe ono oyoza n'otukuza ebintu ebyo oba zino pampa z'abakulu ne bwe bapampa y'abakulu nika onaaba otya okwetukuza mu liiso lyo mbu beewaliivu tebatambula babeera waka ekyo si kigaanyi okutambula kirala n'okunaaba kirala anti babeera bokka mu nnyumba n'abafumbo babeera bokka babazira ne babalekawo omanya lwaki beeyongera kubeera nga tebayite atwale omukisa guno okuyozaayoza muwala wange Bad Black. Mukama yeebale kuwa kisa Mukama yeebale kutuusa kukula Mukama yeebale yakikoze. Kati bawala bange bonna abakuze beegomba Bad Black njagambe nga Bad Black kati kyakulabirako ekyokuyiga eri abaana abawala nti byonna bikole naye omala n'otuuka n'odda ne weetereza. Kyesooka okwebaza ku mwana muwala oyo nze nno natandika omunyumirwa mu nnyumba mubawala bange ageraga bamanze Bad Black asanyusa ali bibye nonsense lady naye oyagala mukakasa nti muzibu mu mbeera zonna mulumbe ku mwana naye kyesooka kyembadde ngenda omukubamu Bad Black mu mbeera zonna olabye ku mwana we mu social media bw'oba oyagala olutalo naye walabye ku mwana we ku social media talina budde obwo omwana ye is private life ye si wakujja eno kati babadde bakubagira ye naye omwana we wuwe nga ye waliwo ebiseera bwe yaba yavira mu kkomera awo baba namawulire ne baagala omuleetako ne bayita ne Sezaala we Pastor Mondo nozala mukamwana amumanyi teyabiwoona tatajjo Bad Black ankwagala nnyo weebale bambi kitonde gwandibadde kapa ne bwegejja etya emise ne bwegejja etya sigala ya kapa naye ate n'ekirala nze mwagala kubanga ye yagamba ti omusajja gwafunye si komera omusajja amuleka n'agenda naye n'alabako ku byana ebirala ebyo ebyenjawulo tamulemerako nnyo kiri awo kituufu n'agamba nti ye omusajja okumuwasa tawasizza komera alina ogenda eyo naye n'akomawo si mwana w'abendi kumukalaaliriza ku ye paka Bad Black kituufu Bad Black kati oyo Bad Black bebo bibaana benzaala olaba lugoye lwogula lukukaddiwako ne lukutama n'olusuula olwate ggwe ani alukuga nti esa toddayo jambala sigwe kanyini gwogikoowa kati naffe bwe tulina emibiri bwe gityo gikyuka gikula omuntu genda anoonyeeko bw'analabayo enjawulo ajja kuddewo ng'alaba gw'osinga ne buli omwetungako oti
ajja kukutamu tomuganya kwetaaya mufuuke ekirala network ebule network weekola ki weeva okula naye nga bw'otunuulira abaana ab'obuwala ebibatabangudde bingi nebibanyiya abasajja biki bingi kati bw'osanga mutabani wange mpozi bagamba ddaba tonna zibaga balabe ku batabani bange bajje balabe ku bakigozi bw'ogwa ku batabani bange akutamwa nga tomanyi najja omugane kati omulinamu omwana ogenda muzaala mu bameka oyo akutamye mu kiseera kino ebudde nga bukyali mama mukooyi kati ye anaamanya atya nti omukooyi yamanyi atebereze anti yajja kusigalawo nga era emirembe agikola ki agikumalako n'agamba yamanyi nze sigendanga nawaabwe musasula tebammanyi sigendanga nawaabwe mukola ki kumusasula tebankola ki tebammanyi kakati mu mbeera eyo ey'obufumbo obwo nze ddiini yammwe ey'empeta batulabe eyo sikkaanya na kusiba mpeta ku bavubuka bato empeta enyuma kati egyo myaka gyammwe nemwesiba empeta nga mulaba bye muyise mugamba kituufu ntongoza naye omwana omuto atandika obulamu okumusibya empeta nga batono bato sikkaanya nakyo basiimagana wakati mu kukyamuukirira nga tanaba kwetegereza n'akyamuukirira mangu ago mmweteeko mugamwana nga nti ffe ekitiibwa ky'amaka gano mpeta bw'agenda okutuuka ewaba omuwala ffe omuwala owaffe okufuluma wano eba mpeta namulabako muno mwenjogerera mwesisirikira naye asama poza amanya nga tewagamazeeyo nze Nalujja Hanifa kansala eyagwa ataasoma eyakola oyagala kamalala ago gamala jajja fango nze njasama lwasama waabwe kati oli omuwala omule bali bannyina baali mikwano gyange nga nange batwalanga nali family friend naye nga batwalanga mwana waawo ki wawaka ne muze bali ne mugamba naye mwana oyo nga muto nnyo okuba nga basiba ki empeta agamba obadde omugamba omuwala oyo muto basose n'ayanjula n'amutwala empeta ne bagikola eyo muki naye essaawa eno bakyali bonna bato kyebayingira tebakikola ki tebannakitegeera nagamba kyogamba empeta bagimuga empeta bagisiba nga bantu bamaze okukulana nogamba leero mukazi wange mutuufu nedda kankusibe enki nga byagumidde omwetegereza nebiwe mutuuse wakutadde levo noga kati okumusiima okumwebaza mukazi wange musiba mpeta kwandabye wamwe kyekirabo ekisinga geyeena wamma si byange sibimanyi naye ndaba abakyala bayayaanira empeta naye muno mwenjasamira omuwala taata yalemerako wange abamutwala mpeta nga bagatta mwana muwala mpeta omwaka gwagwako bagambye gwagwako nga baawukanye obubi ennyo mulezi yazza omwana omuwala ewa muno gwe nayogerako naye gwe nakuba akaama muga naye omuwala oyo n'amugamba muko muzeza wuuyo kati yamudiza empeta ye kubanga oli yaba yagimwambaza amanze
Namugamba ebyange naawe. Byao bikomye wano. Namugamba nti mwali mu church. Mugende mu church. Nagamba church terina bwe gattulula balemeraganiddwa. Ebagamba mutuule. Mugumiikirize nze sigumiikiriza. Sisobola kweyongerayo yadde omwezi ogumu. Genda bibyo okuzize wammwe nange ngenze byange. Naye oyo gwe babigamba yali alina abakyala ng'akyabagattagatta balinga basatu. Ninga buli omu amuwa ennyumba ye. Nga mukyala mukulu waali. Bali bwe bagaana nga bino yalera abaana. Yakamusiba empeta. Empeta yagimuwadde nga kirabo okumwebaza kugumiikiriza. Eyo yempeta enyuma. Naye bino bwe batomeza mwana wa Guni owasa kyotamanyi kyowa empeta kye weesibiramu. Wetadde mu geyeena. Empeta yammwe tegattululwa. Ogenda okutuuka okugamba nti bannayimbuka ate empeta ali lw'otunula ku ngalo ate bannandaba batya. Bannange ng'ofa anti nobwotuukewo omusumba obe wa father n'omugamba naye taata biganye. Ngeri gye watugatta badde nsaba otugattulule. Father ayinza okugamba nti Mukama kyagasa wamu teri akigattulula. Saaliwo. Nogakugwamu osobola n'okunoonya akatebe awo n'osooka otuula. Teyaliwo kuki. Anti Katonda yabagatta. Kati oyinza okulaba ng'ensi oyinza n'ofu bayinza okulaba ng'okukampolampola ku katebe n'otuula n'ogabana. Naye nga omulabi wa Tronaz Media abapapira okwesibirayo munda mu bufumbo mu mukwano. Abakyasinze okuba traumatized bwe baami b'empeta. Waliwo yagamba mbu era yagwa eddalu n'abitsuula n'abagamba ni yabagamba Pastor Bujingo. Waliwo yagamba mbu bannayinze nsaba mutwawukanye olwaleero nze mbimaze namugamba genda oyite abantu bonna abaaliwo nze mbayambe ekyo nkibakolere. Nakirabyeko ani yagambye nti yankyayira mu lujjudde n'anteera awo. Ati Broken mu lujjudde yayita pate baali bakola aba birthday. Bamala okumala birthday bulungi nnyo n'ayatula. Eyo mutuufu. Nti oyo mbimaze. Naye enamba wakiri yaliko. Temuddayo ne mumunoonya wano. Yali mutuufu. Enamba yaliko kubanga wano si bya babiri basatu. Naye nga obuzibu we buli. Tubulamu ne tetubulamu. Kuba buli omu kyagendamu abaakikola ki. Abaakimanyi. Tuddeyo ku nnono. N'abaana abawala mulina akajanja kabasusse. Mugenda ne mutukaka wano ffe ogamba munnange temumunyigiriza umuleke antwale ne bakuwaayo. Yakikabbira okomawo tusumbuwa. Temukomawo. Tebakomawo naye nga ye gyakomawo wa. Ye nga ye gyadduse oli amulesa atya. Ayinza okukomawo nga nawe ogamba Gyabadde galabadde ku kyoti. Ng'oli agamba agende. Twali tumanyi omwana waffe banaakomyawo mufu. Nedda gwe gyadduse gwe omusajja nga gw'ogamba agende emponye. Eno Kristo aswala nga bagenze mu byalo. Abamu tebagenda kunonwa. Nga nkunona yunga kuki kudiru ki. Linda. Ngenda mu kyalo kulya Christmas ogenda mu kyalo nti nga ez'okuzanja zikubwa. Ate abakyala muganya okwetegereza omuntu wayangu akuwa ssente omanya alabika. Kaakati bwe gaba maka nga gwoba owette ajja kunoga emwanya dde. Naye ow'omuzigo anoonya nnyumba wadda munnange ennyo yasenguka. Naako kaiza okunyumira. Namulabako. Eyo neighbor wange omukazi yeenobya. Bw'anoba ogusooka najja nang'awo omukazi ansobedde. Akeera obukeezi ku makya ng'agenze ebitatege. Oba alina omusajja mulala amubuuzaabuuza simanyi. Nedda
tujja kwogerako n'abakyala baki boogereko naye ne boogera naye omukazi ng'akomyewo n'abeerawo aba ali awo mukazi yekyangula ng'agenze kati ng'agamba nti n'abakyala ono omanyi chairman omukyalo ono sigenda musobola emabega eyo nzize sibagamba naye kuva nno nakireeta ndaba ayinza okuba alina we yafumbirwa walala nga simanyi ng'eno awaayo ennaku nadda mbeera ki eyo lwaki teyalondoolako n'aketta baabimugamba n'agamba nze sijja kukola ki kyotalabyeko kakati kye yakola lumu ng'anoba akwata abaana bano ng'abatwala ewa nnyina ekyomukisa gyanoba nga bagenda mu luwumula ng'akwata abaana bano ng'abatwala ewa jjajja waabwe maama we omusajja maama w'omusajja ng'abatwala eyo ng'ajja ng'akoma ennyumba ng'agiteeka ku katale bazitunda ng'ennyumba ebintu bizibu ng'omuguzi ng'ajja mu bwangu ng'asasula ng'amugamba mpaamu emyezi egyo 2 kabe kasinge n'ogwo ng'agenda eyo kakiri eyo ng'agula ekitaka kye ng'azimba ennyumba nga balance bw'atyo ojja mumpanga nkukwasa ennyumba ng'agenda ng'azimba ennyumba ng'agikumbirira asitula maama we n'abazzukulu ng'abaleetawa ekakiri kakiri nga yanoonya omuzigo agamba kati mubeere awo nja kubalibirira abaana basomera awo ng'akola ki baba bali awo bona abakazi abatatereera owaaye ennyumba nga tulabamu abantu abalala balabika no bagitumba balabika ennyumba yagitunze kazi yafubutuka emisinde ajja amugamba nti ennyumba twagiguze amukubira essimu ng'akwata essimu kaza parase agenze mu beero si agikyusa yamani yamugamba ekintu kimu kopi y'endagaano giraba nze nasayiningako yayogera ebizibu bye era n'areportinga n'ebbaluwa zonna n'azifuna ennyumba n'agitunda n'ava ku kyalo n'agenda kati ffe tetumanyi kuba yano yajja buzinga n'ejjabu naffe tetumanyi kati ebirala tutubuuza ono yatunda maka naye baana b'emizigo ogenda mu kyalo byogambe mukoyeyo abaana yakuwonye ebyabakyala edda bibaanobanga mbu kanobe mulumi abaakuwonye katena Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Trona Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Trona Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu 6 Trona Dry Cleaning ebujuko so kati oyo kojjaawo ze nagamba omwami teekawo eddoboozi awaka omukyala abeerewo ng'akutya ng'agamba kino bwe nkikola bazanzise naye otuuka ekiseera ng'ate gwe otya omukyala nandaba nfudde mwe mubyereetedde abaana omukazi wange nandaba nfudde teekawo embeera eraga omukyalo ono gwe tozanyirwako nga gwe mwami tuuka awaka nga waliwo ekintu ekiriwo nga tekirina kubeerawo kikube ajja kutandika okugamba abaana bane mutegula ebyo nga kitammwe tannadda mumumanya ajja bikola ki kubyasayasa okitegeera nze nkuza awaka mmanyi tonywa caayi n'olekaawo kikopo
bwowo omugenyi kyayo luba mulabiriro luba okumala bikole ki bijeo bw'omukyala Nagujja Katalina nga sinnabakula nnyo sinagenda wasenga nakati mu bukulu eno gye tuli tomuwa kyakulya oba n'olya n'obireka bwe basefuliya yamba nga tewazitegudde pa oba munaziri ekyeggulo mwe mumanyi oba kikopo oba kyatika oba tekyatuka pa kati n'enkya birekewo oleme bitegula okitegeera naye otuuka mu nnyumba nako we nabadde omwana muwala oli baamuleeta naye yatuuse okuba nga landiroodi amugobawo lwa bukyafu ekyamazima abaana bawala bakyafu nnyo ekyo nno nakyo basenga ng'eyaŋŋamba nakyo kiba kyayo abasajja abaana abawala natandikira by'eddala zino nnyo naye nkugamba bw'obeera mu period zona aba n'otukula bajja kuŋŋamba beeyisayo wipers so yetya olugalo luli eno lugikwata lutya bajja kweyisayo wipers naye basenga ng'eyaŋŋamba ajja butuno kayiga ti teri kinyiya musajja mukazi nga bukyafu kubanga olaba bulabi n'obwongo obukyafu okuva ku gwe ku mubiri gwo gwe n'amala n'akuwanvuya ku byokwenda okwata ne byokolako bw'oba tosobola kwoza kikopo ne kitukula olw'oggwe n'etukuza oti bw'oba tosooka kunaaza liiso ly'oggwe ne litukula ebisigadde ogenda bitukuza oti kakati nno munnange kati mugenda ne mwesibaku nze tajja kunzizaako nga lwaki takuzaako biki byokola ennyo ebimusikiriza obutakuzaako kuba omusajja ogaana okuzaako bikolwa byo nagamba bwaki nkugambye ono gwe nagaana mwannyina okugatta empeta mukazi w'omukulu kati yamaze n'amugatta empeta bala bonna yabakoze eki yabavuddeko nagamba sisobola kuddayo kunyiiza maama gundi katubeerere wamu kubanga byonna bye bayisemu emyaka gyonna maama Liita awangudde maama Jackie awangudde maama Sisa akoze eki maama Joani awangudde kamuwe ekirabo kyempeta ekyempeta kwesibire mu kkomera lwaki mugati muyanguye empeta zammwe okwesiba naye nze mbu kigambibwa mbu simanyi oba kitu maama nnyabo kigambibwa mbu omukazi owangala omuntu awangala naye emyaka 4 mwana mugumu n'amukusiba empeta 42 akatubutabanguko ne bujjo bw'amaanyi mbu abakazi mbu bamaze okumanya nti mission ewedde anti kaakati abakyala ba leero eba mission abaleero abalooza ebyokufuna eba mission naye abedda yakkakkananga n'agamba funye wentudde bwoba talinagatibwa mpeta aba si wawe aba osobola okweta omulala n'akola ki n'atwalawo n'avaawo ye n'agenda naye bw'omugatta empeta agamba otyo nfunye wenkola ki wembeera lwaki obwana kiyombekedde Nazzikuno kyabanga kivumo kyabanga kiki kivumo naye kati sawaza kyakusanyuka nze nina emirembe wenjagala wenyingirira twagifuula na taito ate kati nze oŋŋaana kuyingira saa 9 twagifuula taito kati ennaku naye eggulo nabadde ne mukwano gwange bannaye mujja mundeetedde emisango naye nange sikyagisobola waliwo egimu ginnemerera nadde nyinyusaawo nzira waka nema natera otuuka waka nagamba oli ludda wakoze natera okuweta ngenda waka wano nyimiridde ku dduka nanga kanzijaawo nyamba omusooka okubireko loozono ate gwe ekonze lwakinze ate kulooza afuuse ekizibu okiraba afuuse ekizibu konze lwaki tokidduka ekizibu wayo kibi kizibu okitegedde katonda akuyambye kiveeko kubanga ekizibu tekibeereka nakyo agusooka omukubire ankwata essimu halo nakubisiza yange tagimanyi halo ani ono
kyogamba katontegedde ono Robert kunze anti mbadde nzize wakasi kulaba ngenzeke wa sister wange wayi naawe ndeka towulira ndi wa sister ate kati oyo gogamba akuleke sister wo naawe soko oleke nga Robert ye mwami Robert ate naye mulala newaali esaawa ze ne wa sister mulala ekyo kizulwa kitukibuka ne mugamba wana badde cloud ne mugamba nti ekirungi Katonda akuyambye okitegedde nti kizibu wobadde omusuubira nawo sitaliiyo ne Robert gwagamba naye alaba gwati gwagamba nti ali wa sister we kakati olwo onomalako otya saba mukama Katonda akugumye 226 ofune omuntu ki tapakuka omulala topapa sebo omulaba Tonazi Media gwe topapa ekibasudde mu buzibu baana balenzi kupakuka mupapira mu mukwano ne mugwanguya gye bigwera nga muli mu miranga egy'amaanyi omukwano tebagupapira tebagupakukiramu okitegeera tebagupakukiramu naye nga ebyo byonna biddayo kati agenda kuddayo agende mu kubeera mu yeyite singo kimuwe emirembe nazze kuno nga bajjajjaffe tebakyagala ng'era beewala nnyo omwana akuze n'omukazi yekka nga mu nju temuli musajja kyova olaba omusajja bwe yafunanga omukazi n'anoba ng'abaana batwale wa jjajjaabwe bajjajja mwami yaba akyalina jjajja mukyala okitegeera nga beewala nnyo omwana akuze n'omukazi yekka kuba bagamba ng'akula tamanyi baalinga nona kivumo nzijukirako jjajja ne taata wange yennyini nga bamama baba mama atulimizanga nabwange onyize ngono banga tatagamba lekawo abaana bange ye jjajja mwami nga gamba omwana akulidde bukojja naye abamu amagezi bwatyo nga bwakyogera kati yakyogera nga takiraba mbuzi kuba babe bonna tewali yakulira buki bukojja yankuze naye ekyagamba ng'ekyo nti omwana ono mama bwe yagendanga naye ng'alaba atandise okucakala ng'omwana amukwata amukubawa omwana oyo aba era bwogenda noyogerako nabo kati abamu abakuze balina ebibanyiga okulya ku bukojja balina ebibanyiga balina bye baalaba balina ebyabagamba balina bye baakolwaku juka bamanyi oga nti omwana ali ebukojja yamala ebibamba balina ebintu bingi bye babakozesa kati ate yejjajja yagambanga omwana bw'akulira ebukojja amanya ebyama bingi ajja agenda abyogere buli lujja lulina ebyama byalwo naye nga bannange ebintu bino bimu bizibu abaana abawala mweddeko obuyonjo mubwetaaga beberemeza n'embeera naye obukyafu bubasusseeko abaana abawala bakyafu omumwa gwate gususse omumwa ekisookera ddala ogoba omusajja 19 akakulengera mumwa okimanyi nti abaana abawala omulenzi amukwana ku makya misana ne basinkana ku kyemisana akawungezi ng'ali mu kumuvuma tekirina magezi naye gwogalina gwavuma muno obutaba n'amagezi gwogalina kati oba omulimu guzzeyo erife bamaama ze mbagamba nti ebintu bino byonna byonna emiranga gye tulimu oba abaana baffe gye balimu givudde kwani kuffe omwana ono tazaalibwa omu aye takuzibwa ki omu buli muntu alinako ettaffaali ku mwana oyo jjajja abaana abo azaala omumama n'aza taata balina ettaffaali ku mwana oyo bajjajja sayidi ki so sayidi zombi bbiri basenga b'abaana bano ne bataata abato balina ettaffaali ne bakojja bali ne bakojja n'ab'ekitundu abatuuze abataka ab'ekyalo buli muntu alina kyagamba omwana oyo naye kati ennaku zino nomala osanga akaana nga kali mu kkubo kasirwala oba koogera ebigambo ebitajja n'okakwala n'okakuba kibooko komera
ava kukaana genda ku social media kwennyini genda we comment ng'olina kyowabula waliwo abeesanze mu comment section nga bamukwano wanuku wagambira nti abakazi abalina ebisiraani waliwo ndowooza oli yasanze munne nga oli yaze nagamba nayinze kyendiko nze nkimanyi ono ajja muwabula amuweereza commenti nga muwabula ngamba mwina abaana bameka biki nanga abaana gambe bana basatu bana nangamba nti nga bangi ono n'agamba nange simanyi kyakukola naye buli kimu nkikozi kiganye omukazi simanyi kyaliko kumbe nga nawo mukyala naye ali mu kamooli babyogedde kyavudde agamba nti yasoose video gundi ne account nejjange teri mu private n'amanagiza n'agitwala mu private n'agamba nti sebo kati taata bwote bwokoze tukomye wano kati n'alemererwa okukola kyokusalawo naye ati abaana abalenzi baleero ekibaluma kimu oba ekibamenya temusalawo generation eno eri undecisive kusalawo kuganye okusalawo bwe bulwadde obubakola ki obubaluma kulemererwa kusalawo ekituufu akiraba nga ali mu kizibu alina ekizibu kimutwala naye bamuleke naye bakale mugu nabeerawo ogenda kubeeramu oyo zigizaga kubanga omukazi ow'omukisa omulabirawo kudde wano era olina agamba nti ze nemba tetugenze mu kisaawe Nambole naye nga onkutte bukwasi mu ngalo lwase batayagamba namuguti we musoga we yali amusiikira ku mayido yalina ekibatu ekyentongo nga ne bwamukwata mu ngalo agenda nakola kati gwe tunulira mukazi wo bwe mwawukana nga mwavudde wamu bw'ogenda okola mmeka oba osooka zikubira ndulu noyita ne bajjajja ddungu bakuyiggire oba oziyitira Yesu Kristo eriyo olinye nga tobaleko nakyokoowoola omukazi ow'omukisa oluba okumufuna buli kimu okiraba nga kikyuka wali okyaddeko awaka n'otuukawo nga tewali lively nga walinga wali enzikiza naye nga budde bwa misana n'otuukako mu maka nga otuukawo nga watangaala ng'owulirirawo emirembe mwekebere ebisiraani biri mu bika bingi omukazi anaakulaakulanya omusajja amulabirawo dde wano emega temupakuka batugamba ekigere naye tukiringiza kati tukyakitegeera ekigere temugenda kisobola olumina ebyajja bye bakolamu gundi bakiwunda bwena okati ogundi osopediki emulago abaana babatwala ne babatereza ebigere nga batolwa omuyimiza twali mbambage bagamba mama musawo omwana wange alinnya bulungi n'omugamba nkoze ntya mulago n'omuwalifu awo nagenda mulago ne bamukolako gundi era ebigere temukyasobola bitegeera nambala gye twambala tuteekamu obusokisi tekikijjako nakiri tuteekamu obusitokisi obwo tuteekamu obusitokisi baana balenzi buli gwosanga nakasitokisi muboole tomuboola kalimu kyakweka ki bigere tayagala bifune enkyakya ayagala abeere kirini lwaki mumanyi obbanaaza mubayita bannazze ennaabi kati wano bwatuuka ajja mbujja kasitokisi tanaaba akagere kaba katukula naye nga ekisiraani mulimu ekigenda ekigambo ekyo kinene ekisiraani kitonde weekiri mulimu ekitomere nga si kikyo nemubamu ekyomukika nga kizaale nga ye wammwe mulina kumala kinaaba bunabyo banakiwongerera eri ababimanyi ababiwa n'embuzi kyova olaba
mwabe waggudde ne mutandika okufuna empasa gye muwase ya leero muzadde n'abaana bammwe nga baliko ebizibu kuba bajjajjaffe bo baali babimanyi engema gye babikola ki bola bagamba mu Buganda omukazi awasibwa mwenge era oluba ogutuusa tebasooka gunywako basooka guyiwa ki wakakutaka n'alaamiriza ng'agema byonna n'obigoba nanti tebabitugamba mu bitubuulire tubiwulire akikola kwetomanyi naye nga bali abala bakitegedde mu bitugambe nti waayi oba ina boowa banywe nabo bakole kibakkirize nti nono bamutwale baba bayiwa oli kitaka na wansi abataka beebo ne bamala okuyiwako wansi n'alaamiriza byalaamiriza n'alyoka agabula abalala okiraba gy'oyinza okubeera nga ggwe kikusibyeko omukazi gw'olina obutafuna buli by'omukolera byebisaasana ne biggwawo wamufuna otya ewaabwe wali otutteyo ki kati ebiseera nireme byesibako nnyo tikiri awo kinene nnyo nnyo ekimu kyangu kyakugjawo n'oterera ng'omukazi genda waabwe kumusasula nakuwaayo kita kya mwenge odde ofune ssente taliiko akola ki agamba tumiddeko batabani bange abakapaapaali kuzaala kuzibu Sulaiman kapaapaali kuzaala kuzibu Khalidi bantu bangi kapaapaali nkutumiddeko bwe njogera ekyo gw'oba otegedde nti bw'obanga jjajjange Maada yazaalibwa Sulaiman kapaapaali kuzaala kuzibu jjajja yafa nno dda kati Maada ne baffe yali yafa dda naye omwana era alinnyo okuva e London najja ng'anoonya Maada. Maada teyazaala yali mukyala mugumba bambi naye yabalera ate bonna be yalera babadde bali well off najja ng'agamba twalina ebintu byonna biggwawo maama bamuziikawa just ng'akutuukako ku ntaana yange ntumira nammwe abaana abawala kasita otegeera nti muzadde wo kitaawo yafa n'ofukira banno ekizibu ng'oli mu kuwoza bannaaye musajja mumukkiriza nkuba empeta musajja mumukkiriza nkuba empeta nga toyagala basasule wadde n'ekintu n'ekimu mbatumiddeko naye bwe muba mukyankalanye temudda anti abamu bayogera tasasula n'ekimu balina ensonga nze saagala balye ku byange tebajja bbirya ze bampisa bwe bati tebajja bbirya weetwala mu ntaana ewammwe balina okuweebwayo ekintu ewammwe balina okuweebwayo ekirabo ababeerayo abategeera ne bakusiibuliza ebigambo ebiragayo biri bye baleese omwana mumute agenda atandika amaka mumuwerekere ebizibu byonna babaako ebigambo bye bawerekeza omuwala oyo naye ebigambo ebyo mutandikeko byogera ng'abantu aba n'abamiti emitoju babitegeera naye mmwe mutayagala naawe tetunaba tugira tutandika naawe tutandika okuyiiya buli muntu azaalibwa alina amaanyi ge muyiye munda yagaliza abantu omwaka omujja ngubaagalize nti ki kyonna kyekiti wamma omulabi wa Tornaz Media omwaka gw'omanyi kyogwagalamu nze ngenda baagalizamu guno muguyitemu bulungi mutuuke muguli buki nga muli balamu naye bye mwagala mu mwaka gulimu mubikola ki mbaagalizaamu mirembe miki myerere kubanga nze gw'ogamba nagamba mwaka nsaala omulundi ogwo bannaaye nze wano siyinza kusuukawo asatu mulumulu enkuba ekyenyi kyange wansi n'ensaala essaala emmazaako omwaka nga sizzeeyo bambi onteekamu onsabire essaala ennungi kubanga essaala z'abannaffe kati tuzesiga kitono otegedde naye kyeggamba nkitegedde nsaala omulundi ki mbadde nkeerabidde kwegamba asatu mulumu lwensaala nenteeka ekyenyi kyange ku ttaka ne neebaza Allah byonna ne musaba ogujja wassalaamu mbeere bulungi mweraba